So kati nga tukomekereza episode ene esooka yennyini abayimbi abaliko kati obawa magezi ki? Mbawa amagezi bakope ku bayimbi so okuyita ba legend mu Uganda tulinamu ba music legends mwebali nga bakyaliwo abaliwo batono bayinza obutawera kkumi menyerayo b'osobodde kankweyo nga basatu bokka abandi bakuwa olulala tulinawo Jose Chameleon tulinawo Moses Matov ne Madu Semanda Sematimba abasigadde bali ku byabo basobola okubaamu naye kiba kyetaaga ati osooka onoonyerezaamu kkaaka kunotono naye tekyetagisa kumala kutwala budde kunoonyereza. They are true legends. So kati amagezi go abayimbi abaliko nti osobola okoppa omuyimbi kuba essaawa ya leero abayimbi abajja ajja yeegomba omuyimbi nti waliyo omuyimbi ajja essaawa ya leero bayaliko for example kugeza kubaliko nga b'omanyi amanya gesajja ku meso kuba obamanyi abaliko neyeegomba omu kuki kwabo kumba agenda kugwira myezi emeka ena abe ng'akoze eki agudde kuba abayimbi bangi nnyo abaaliwo gwe bootaalabako nga bakikuba abamusono musange bamwava mu kinenge yakikuba yaliko star oba star tebusoose kati abasajja ba Black Boy abo boolaba baaliko ba star ba Napoleon abo kubasanga eyo ku kiyireyo nga batudde ejjinja baaliko ba stars Moma ne Sigwe yaziyimba segedde ekyo naye begombe ku bayimbi atagenda kuvaawo segedde ekyo zekyebwa ati music sina mu Uganda mukali mu nsi yonna nti yagwa mba mutuufu kati mufo kya Michael Jackson mwazaawaani twazaako Bruno Mars mukya Celine Dion mwazaawaani twazaako ono yani mukya Bob Marley mwazaawaani tugenda kuzaawo Buju Banton kuba yakumiibwa mutadde mukya Fire mwazaawaani Fire tugenda kufuna ya wano ate wanabula ya mukya Maddox muzizaawaani tulina Bebe Cool tulinawo ne gundi yennyini tulinawo Kingisa tulinawo n'omwana omulenzi Dr. Brain kituufu muganda wange writer mulungi naye kyengeza baga ati mukoppe ku bayimbi tokola copy and paste wabula manya nti Guy yawandikanga atya music we ya packaginganga atya albamu ye okitegedde ekyo pati olaba mulimu abasajja betwogerako ne ssaawa ya leero nti Fire yayimba ennyimba za Christmas ne bw'onojja ng'oyimba otya ne bw'onooba nga otezaaliddwa mukazi ofubutuse mu ttaka togenda kuyimba nyimba za Fire nyimba zinyimanga za Christmas nga za Fire kuba Fire yafete tunnazaalibwa kuba yafa dda nnyo yafa 15 December 1989 okitegedde ekyo myaka 30 egiyise n'essaawa ya leero akyakuba onaaba nga Christmas yagikola ki Paulo Kafeero n'ayimba okufa gunaba n'oyimba okufa n'okunkumba toyina kwekana Paulo Kafeero naffe gye tubeera eno essaawa gye tusanzire mu byalo byaffe ku nsozi waliwo bi community radio ne buli bw'otuuka Walumbeza yafuuka death anthem yakufa yafuuka death anthem buli wabaawo omuntu afudde gye basooka okuba basooka bakola ki ozaatu bagenda kulekeraawo okufa Christmas agenda kulekeraawo okujja yimbako naawe tutusaawo basajja kuba abo boda tebasobola kukola ki kwenkanika kisaawo yali ojja kulowooza nti abo ebyabafire tebyabiwuliza byabakadde ebyabakafeero naye gwolowooza bukedde newspaper ne Bible kiriwo kisinga okutunda buli kanaku bwabangamba bukedde yasinga ekiri obvious nogozo osobola okusoma bukedde gwaguze eggulo omuntu akusanga omusoma takuyita mulabi ne Bible eggwako okusoma gwe Yesu wamulabako segedde gwokyasomako bamusa tebabala bakadde okyasoma ki Bible okitegedde ekyo naye bukedde ne gwe waguze olunaku lw'eggulo tosobola kuddamu musoma Bible y'emyaka 12 okyagikola ki kyagisoma kinagenda nti Bobo Gamu te music ojja n'okuba producer ekigoma ne muzina emyezi 2 nekifeedinga nosanga okyawulira ba Philip Bongo Ritaya ba Eddie Wamala ba Paulo Kafeero ba Jose Chameleon ba Bebe Cool ba Juliana n'abalala abayimbi bangi ba Maddox bangi nnyo kitegedde katulina okukyusa munomento muyimbi kye kyamufuula ow'amaanyi nagambye Chameleon nade nkyagamba Chameleon ne Bebe Cool ne Bobby Wine
nti aba abayimbi buli ajja beyeepikira naga nti oyo mukubye nene babalekawo nadde nkyakuwa nti Bobi Wine yayimba Kamwokya I am this Alabama from Kamwokya nena nema nayimba Mama Mbi ekitegedde ekyo ne mama wo naakola ki naffe abavubuka tukoze eki abawadde bebeku nayimba talimba Yesu ne jjajjawo naakola ki nawuliriza najja nayimba anti akankanya okitegeera ndowooza nawe n'okola ki n'onyumirwa Kamyoni nayimba shida za duniya n'okola ki nama nayimba owaka geme bayimba ebitaliyo nenyimba ebeereyo bakuuma omuliro neze okitegeera ndowooza mwana wa maama ffenna abasajja ne batukwata neggwe n'oyimba ekintu kyekimu n'oyimba ejjinja n'oyimba olwazi kweganga byonna byoyimba bifaanagana abantu babikoowa baagalayo ebipya naye bw'oyimba ku laavu enkyayimba ku bizibu ebiruma abantu enkyayimba kufa okitegedde ekyo ndowooza noyimba bobo gamu nkya noyimba chewing gamu noyimba glucose byonna oli ku byakulya